Weewaawo akati odi eyo gye nva okwogera waggulu awo era kambongereyo ne kano. Omuntu yenna omulubaale gwe bayita omulubaale ayawukana nnyo n'omusajja asomye akola mu woofiisi. Omusajja akola mu woofiisi asiiba mu bikalu oluusi n'ettaayi ng'erumye era aba ayawukana mu masuuti g'aba alimu. Ate omulubaale okuva mu buto oyina obulamu bw'oyitamu obw'enjawulo era omulubaale yenna wamala okufuuka jjajja w'abaana alina enneeyisa z'ayitamu. Kyokka omulubaale w'omwawulira bw'omusanga nga taliiko mpewo oyinza okumusanga nga wa kitiibwa, ate empewo bw'ejja ku mutwe ate afuuka ekirala. Abadde tatudde ng'abadde ayimiridde empewo esobola omukwata n'emuvulungula n'eggyayo amaanyi gaayo, bw'aba kiwanuka n'awalampa omuti. Okitegedde? Awo y'enjawulo ey'abalubaale n'abakola mu zi woofiisi. Akola mu woofiisi tosobola mulabamu bubonero obwo, akuuma ekitiibwa kye paka. Ate omulubaale ekitiibwa kye kikyukakyuka ebiseera ebisinga obungi naye tekikyuka mu bubi. Era empewo bw'emala okukkalira ku mulubaale obulungi eba tekyamuswaza. Okugeza empewo zisobola okujja mu ntandikwa ne zikkwata ne zikutemesa ssama ng'oli mukazi, oluusi sikaati ne yeefungula oba gomesi, abamu temutera balaba eyo, oluusi nga zaakajja. Empewo bw'omala ozikkaliza ate ziva mu kitundutundu ekyo. Empewo nejja bw'eba yakuvulungula ekuvulungula mpola mpola, bw'eba yakuzinisa ekuzinisa mpola mpola. Naye ng'oli wansi empewo oyinza okujja nga yamama nattimba ne weekulula ng'omusota n'ova kuno n'otuuka eri. Empewo oyinza okujja nga yakiwanuka n'ekuwanika mu kasolya. Empewo eyinza okujja ng'oba jjembe ne lisooka likutemesa ssama. Okitegedde? Jjajja w'abaana. Kale nno eby'empewo bikyuka. Omulubaale okuva mu buto afuna okulumizibwa mu mubiri n'okutuulibwamu n'okuzitoowererwa ng'ebitundu eby'enjawulo. Omulubaale ye muntu gw'osanga asanyuseemu ku ssaawa 7, ssaawa 8 ate n'omusanga ng'asinda. Naye nga tasinda mu bubi, nga si ddogo era ng'oluusi talina musango naye olw'amaanyi agamutuddemu n'omusanga ng'asinda. Omulubaale ye muntu akyukakyuka mu ssanyu lye. N'olwekyo omulubaale yenna ffe ekitukuuma oluusi empewo ne zitatukalambaza nnyo okufissaamu akadde n'osanyukamu. Omulubaale wenna ng'oliko empewo ofissangamu akadde n'osanyukamu. Era empewo zaakiteekawo zitya. Omulubaale yenna akubirizibwa ennyo ekyokusanyuka ky'omulubaale ebiseera ebisinga obungi kitunuulidde nnyo eŋŋoma zino. Empewo zaakiteekawo olw'ebigendererwa eby'enjawulo ti eŋŋoma zino buli lwe muzibeeramu mukyusa ku galiba enjole. Era ze disiko z'omulubaale, ze kiraabu z'omulubaale, essanyu lye alifunira awo, situleesi ziggwerako awo. Empewo bw'emulinnyako agenda okudda engulu ng'alowooza birala. Empewo bwe batezze waakiri yeesiba ekkooti n'abibya ku galiba enjole. Eŋŋoma ezo kitundutundu nnyo mu lubaale okumubeezaawo nga takaddiwa. Ate bwe zitaba ŋŋoma, omulubaale wenna oba olina kalediyo mu nju wandifissizangamu obudde n'okyakyankyamu ng'oli mu nnyumba yo. Okitegedde? N'onyeenyaamu ku mutwe. Kubanga omulubaale asanga ebizibu bingi.
omulubaale okutereeza empewo asooka kukyayibwa, asooka kumezebwako olutwe, okufiirizibwa, ebibye okufa ebingi, oluyeeye lw'abantu, obutakubalaamu nsa, okwewuunya emikwano egyali emingi nga gikulekawo olaba, okunoba mumaka ge wali weesize, omukazi gwe wali weesize okukulekawo, osobola okufiirwa abaana bo babiri. Kale ebirowoozo biba bingi, entuumu y'ebirowoozo, okufiirwa ebibyo, okugobwa ku mulimu watali nsonga. Mulubaale yenna ng'agenda okutandika okusamira, bingi nnyo by'aba ayiseemu, n'atalina bw'ali ayogera ku ggwe, okkusibangako emisango egitali mituufu, oluusi ng'otandika empewo ku kyalo ne ku mirimu gy'okolera, emikwano kwesambe watali nsonga, bakadde bo okukuyisaamu amaaso, okujeregebwa mu kika nga mukuŋŋaanye, nga ggwe mwava aliko, banno balina ssente naye nga ggwe otayala, okusondanga essente mu kika nga waliyo olukiiko oba tugambe lwa lumbe, banno baleeta emitwalo 5, gwe oyogera emitwalo 2 oba mutwalo. Ebyo byonna ebintu muyina okubyetegereza. N'olwekyo omulubaale ebiseera ebisinga obungi bw'oba ne kaleediyo ewaka, onyenyangamu ku mutwe, ozinirangamu ku b'ennyumba yo, oba mukyala wo oba mwami wo oba abaana ng'abo nga batudde awo, n'obazinirangamu. Okitegedde? N'otakuumiranga birowoozo wamu, kijja kukuyambangako obutafuna nkanyanya mu maaso, obutakaddiwa, okusaagasaaga mu mboozi zo, okwemanyiza okusaagasaaga, okwetaba mu basaagasaaga bwe baba nga tebasaagasaaga bubi. Eriyo abasaagasaaga nga bageya, eriyo abasaagasaaga nga baleeta obusungu, abo si be tukugamba okwetabamu. Eriyo abasaagasaaga nga bo bakulembeza nnyo kuwemula, okumokkola, abo si be tugamba okwetabamu. Wabula eriyo abantu abasaagasaaga, okusaagasaaga okulungi, okunyumya okulungi, okusekereza okulungi, okutali kusekereza kubi. Eriyo okusekereza okubi oba okuseka okubi, wabula tugamba okuseka okulungi, emboozi ennungi, emboozi ennyuvu, emboozi ezitondeddwamu ebintu ebikuggyako stress. Ne mu masomero nno bwe kiri, tosobola kusomesa mwana kuva ku makya paka ssaawa 10 nga tafulumyemu bweru kugendako mu break. Okitegedde? Bintu bifaanaganako bwe bityo. Kale nno ne ku mikutu gino oluusi tubawamukko akaagaanya. Naffe ffennyini bwe tuba tusomesa, era mu nsomesa yaffe ogenda okulaba nga tuteekamukko oluusi ebigambo ebyandibadde ogamba nti bisobola okukyusamu ku bulamu bw'omuntu, oba omuntu n'asekamukko, oba omuntu n'afuna okunyumirwa muli. Kale nno n'olwekyo, olw'ebizibu ebingi bye muyitamu, omulubaale lubaale okukwata gulinga musango, gulinga mutango, kulinga kusobya, amabanja g'otaamanya, embooko z'otamanyi wa we ziva, emigugu emizito gy'otaamanya gyatandika kuzitowa ddi. Oluusi baayokya lubaale, oluusi baamusuula, oluusi baamwegaana, ebintu eby'enjawulo bifaanaganako bwe bityo. Oluusi mu kika kyo mulimu abantu be batta obussi, jjajjawo yaloganga, byonna ne bijja bikutomera mu bukulu nga tobimanyiko mayitire amabanja ago. N'olwekyo lw'oba totuuliddwamu maanyi nga tolina kuzitoowererwa mu kifuba, mu mugongo, omutwe tegukuluma, tonnalumbibwa mbeera mbi, akaagaanya ako ogezaako okulabika nga okasanyukamu, okutali kusanyuka okw'okugenda mu ndongo, okw'okugenda mu kiraabu, wabula okusanyukamukko ne banno, ab'ennyumba yo, famire yo. Bw'osanga guruupu nga zino, oluusi mulina guruupu, oluusi ku mitimbagano mufunamu akadde ne munyumyanyumyamu, n'ofuna okunyumirwa n'ebirowoozo, okufuna ewobbiteeka, kubanga oyinza okuba nga tokyalina balo, tokyalina mukyala, abooluganda bakufuukira ezzike, emikwano gyakufuukira ezzike. Bw'osanga bano ne musisinkanya emboozi, oluusi muteekewokko ebibasesaamuko. Kale nno n'emikutu gino kwe tuli, kwe tusomeseza, oluusi abasomesa baba nga tebaliiko, oluusi tubawamukko omwagaanya ne muwayaamu, buli omu okusinziira ensi bw'agiraba,
buli omu okusinziira bye yayitamu ne mwejjukanyaamuko okwejjukanya okutali kubi. Bwe muba temuzze mu byabufuzi, bwe muba temuzze mu byakwemula, bwe muba temuzze mu byakwetyobola na kweyisaamu maaso, okusaagasaaga okwo si kubi era tubawamu kaakadde ne musaagamu wadde ng'emikutu giba n'amateeka gaagyo. Kubanga emikutu gino tujja kuteekako ekirango ekigamba nti omukutu guno guyimiridde ku musingi ogw'obuwangwa n'ennono. Kituufu tuyimiridde ku musingi ogw'obuwangwa n'ennono, ate tulina okukuuma ekitiibwa kyabwo, naye ate n'obulamu bwo ng'omuntu weetaaga okuwangaala, kubanga jjajja ebiseera ebisinga tutuuzaako amaanyi mangi. Okitegedde bw'onsanga olwaleero ndi musanyufu ssaawa 6 ogw'emisana, ate essaawa emu oyinza okusanga empewo enfuuwa nnyo, oyinza okusanga oluusi nina ekinkutte mu bulago kinnuma okufa, oluusi nga muzimu guyiseewo naye nga teguyiseewo mu bubi. Kale nno n'osanga nga nnyigirizibwa, ate bw'osanga ng'ekintu kintudde mu mugongo, oluusi n'oyagala tunyumye, oluusi nga saagala kunyumya. Eriyo abantu bangi nnyo mu kaseera w'omusangira nga tayagala kunyumya, tayagala kumulinaana, tayagala kunyega muntu yenna, tayagala kimusemberera wadde eddoboozi ly'omuntu, ng'alina ekintu kyamutudde mu kifuba okuva okumala essaawa ennungi 2 oba omutwe nga gumuluma gumusimbye mu liiso essaawa nga 2 nga tayagala n'omu amusembereza kigambo wadde okumwerinaanya, ng'ayagala bulamu bwa bw'omu, ayagala kubeera awo yekka. N'olwekyo tusanga okusomoozebwa okw'enjawulo buli mulubaale yenna waali. N'olwekyo buli lw'ofunamukko obuwewufu nga tewaliwo kikukutteko, osaagamu, onyumyamukko, osanyukamukko, onyenyamu ku galiba enjole. Bwe ziba ngoma n'osituka n'obiibya ne weesiba ekkooti n'obiibya, bw'oba awamu ng'oli wamu n'ab'ennyumba yo, okubasesaamu, okusanyukamukko. Kitegedde mukadde ng'oli mu bulamu obulungi, ng'oli mu b'ennyumba yo, tugambe toli mu budde bwa jjajja emisana, tugambe obudde buzibye, okuwulirizako ku nnyimba, okitegedde ne zikuzzaamuko essuubi, ebirowoozo ne biddako ku bbali. Okitegedde okutunulako ku ntimbe za TV, tugambe oli mu makaago, okulaba ku nnyimba ez'enjawulo. Okitegedde kwe kukyusa ku bulamu n'ebirowoozo. N'olwekyo ebigambo ebyo bikulu nnyo, ofunangamu akadde n'osekamu. Ne ku mukutu guno bw'oba towemudde, bw'oba totyobodde mulala, bw'oba toyingiridde ekitiibwa kya munno, okitegedde oli akkiriza musaage, musobola okunyumyamukko. Ate oluusi nabyo mubijjamu ebyokuyiga, obulamu gye wayitira, musajja gwe wasooka okufuna yampisa bw'ati, makatu agabeeramu bwe tuti, n'oli naye n'akuddamu, nange nalina omwami yankolanga bw'ati, biki bwe bityo. Tena omulala awulira oluusi abifunamu ebyokuyiga, n'agamba bulijjo yabanga lubaale nga yantuusaako ebyo. Egyo gyonna misomo, lubaale risaaki, lubaale kwetooloola okufuna okumanya n'okutegeera, kubanga ensi eno si kuleekaana. Gy'okomya okuwulira ebigambo ebisinga ebiva mu bantu ab'enjawulo, ofuna okuyiga n'okuguka n'omanya ensi. Okitegedde n'olimu okutambula n'obutamanya. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.